بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuweze kusokera kala shindi omukyala akkirizibwa okuyunga enviiri ze bwekuba nga kwawundira bbaawe bamanya okusoma n'omuganda olwekisomutabulatabula nabawaneokyakakoze ki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagamba Sheikh, omukyala akkirizibwa okudayinga enviiri ze bwe kubanga kwewundira bbaawe. Omukyala akkirizibwa okudayinga enviiri ze bw'abeera nga yewundira bbaawe. Okwewundira omwana ekyo kya mu Busiraamu eri omukyala, era kyonna kikole ky'olabanga omwami wo aba akikuliddeko akozekera. Allah ekijja okudayinga enviiri, ekitegeeza ky'odayinga kino kirimu embeera etabadde nnungi. Embeera y'okudayinga ekyatuziizibwa kigendera ku basajja. Omusajja abadde alinamu envi mu mutwe gwe n'asalawo n'agayinga, so okuzikola tinti ekyo kyokka kikkirizibwa, amma ddaali ziddayo ne ziddugala complete, ekyo sooka okireke. Allahu ta'ala alam. Barakallahu fiikum. Sooka okireke ekyokudayinga enviiri, wabula genda mu saaluuni bazikoleko bulungi, era ojja kuvaayo omwami we masha Allah twakunulako ajja kufuna essanyu. Allahu ta'ala alam. Sheikhe, ekirala kya musajja kusajja abasajja ate ye omusajja akkirizibwa okudayinga enviiri ze. Akkirizibwa okudayinga enviiri zo okuggyako okuzitinga ate okutinga tewanyongera mu kinofu. Amma okulaba nti oze envi mu mutwe n'ogamba nti kanyerezeeyo, omusajja omu abeera nakabugula, musajja mukufu olwamugalamuti kati dayo yakkirizibwa, dayo eyo latakdiira yakhalikirra, tokyusakyusa otwali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kiseera kituuka Allah n'aleeta envi mu mutwe gwo oba mu kirevu kyo, tokkirizibwa kuzidayinga kuddayo kubeera za bbulaaka, wabula osobola ozitiitingamu oza waliwo nalina tinti ebyawe omusajja mukulu amutamuza Hamdan atera okitiitinga masha Allah. Amma okuzikola ddaali eziddugala oyagala kudda buto, ekyo kyazirizibwa era kireke. Barakallahu fiikum. Naam. Anasema assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekibuuzo kye kiri nti bw'aba ali wakati wa khutuba ebbiri, wakati imaamu watuuliramu esooka watuuliramu, bigambo ki byasomerawo wakati wa khutuba ebbiri nga imaamu asinziriddemu awo? Imaamu atuddemu ate asituke aleke okukuba esembayo, abaffe bigambo ki nze byenjogererawo. Abamanyi bakireeta kijja ku mukadde waffe Sheikh aga nti singa imaamu bigambo bino byakozesezza agenda okutuula mathalani nga ayuha nnaas tuubu ila Allah tawbatan nasuha, abange bantu mmwe mwenenye Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebintu bannabaddawo. Awo akaseera okukkirizibwa okwenyumiza Allah subhanahu wa ta'ala. Amma singa ngamba nti alhamdulillahi al-awwal wal akhir nentuula, tiwaliwo kigambo kyonna kyajja kutereewo tuyogerawo kigambo kino oba kino oba kino. Allahu ta'ala alam. Kitegeerekese imaamu abadde asomako ku byesooka aga alhamdulillahi al-awwal wal akhir n'atuula bwati, tetulinawo kigambo kyonna. Singa agambye nti abange
tutenda ekigambo kitera okukozesa tuubu ila Allah onenya eri Allah subhanahu wa ta'ala oba okkirizibwa okwenegezawo Allah subhanahu wa ta'ala nekiraga astaghfirullah 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 okwenegezaawo kwonna kisinziira ono ebigambo byakozesezza okutuulamu amawu kyobola tewaliwo kaseera kawanvu kateekeddwa kutuula tabeera abo bakyayogera buli boogera asobola ati alhamdulillah watuulamu n'asituka wabakulaafe. Ekibuuzo kiri nti bw'aba omusaaze yasadde ne imaamu salaatu tarawih n'amaliza naye witiri yaani eraka 11 n'agiggala oba n'asembyayo emu eyeggalawo n'afuna obwetaavu bw'okuzuukako ekiro akola atya? Yagamba sallallahu alaihi wasallam omulundi oli mu salaatu tarawih mu mwezi gwa Ramadaan yagambibwa fiihi salaatu tarawih mulimu salaatu tarawih naga nti man sallaha innaati saala ma'a al-imaam ng'aliwamu ne imaamu we hatta yamuswalifa okutuusa imaamu lw'alikomekereza era kakumi nammeka yagambibwa nti baalabu kiyamullahi awandiikibwako tayimiridde ekiro kyonna kakati ono asadde ne imaamu era agikomekereza era kakumi n'emu agenze eka yeebase afunye obwetaavu bw'okutuukako ekiro abafu akola atya? Salaatu tawba mujeeri, salaatu wudu mujeeri, salaatu istikhara mujeeri, salaatu haja mujeeri, amma salaatu tarawih, salaatu tahajjud, salaatu simanya witiri, simanya twala tugende oba kuziwunya tegerekese bulungi kati omaliriza n'emmangu eraba 11 ate ozuukusa ekiro onjagala okusaalawo abaffe ekola entya ebeera salaatu tarawih, ebeera salaatu tahajjudu, ebeera salaatu witiri, ebeera qiyaamu layli, ebeera kigati yonna wetumaliriza n'emmangu wabulaga okuzuukako salaatu haja, salaatu alwudu, salaatu al-istikhara, salaatu tawba, n'eswala ezikuba mu mbeera amma talaweehe oba tahajjudu oba qiyaamu layli oba salaatu witiri nga watumaliriza. Barakallahu fiikum. Allah Sheikh aynahu taarifu inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taarifu teyawukana ya mukulembeze waffe Amiri wabula kijja mu mbeera essola zatuwadde weziri n'enniya zaazo. Kati tudda ku muntu aba ayagadde okuleeta enniya salaatu tarawih oba tahajjudi oba qiyaamu layli. Naam, era kasino zisolombowamuko esaalibwa eraka emu aqallu ekitono ekisembayo okusolombolaka eraka etya etandiddwako ebyo ne ziba mmeka 3 ne ziba mmeka 5 ne ziba mmeka 7 ne ziba mmeka 9 ne ziba mmeka 11 sunna ate oyogerako ku jawazi ne ziba mmeka 13 ne ziba mmeka 15 23. Kati omuntu bw'abanga abadde enniya ye ya tarawih, naam, bw'azuukukidde waliwo kye bayita okusumulula oba olwo osembeerako emu eri oba osibye nabikyegamba nti la witiraani fi llayli, teriyo witiri 2 mu kiro n'osaala emu n'okumaze n'imaamu ate n'oyimuka n'osaala witiri endala ekiro wabula kutaggulula kino kye wasibye. Bibiri amakubo 2 ngakkirizibwa, erimu erisingako obulungi okusooka okusaala eraka emu ng'ogigatta ku eri gye wasibye, naam, n'otaggulula.
eyo kikkirizibwa okutaggula mutaggule wabula ate ekiri aswaha oba ekiri awula ku byonna okusaala mathina ng'eri emu gye wasibye ogireseeyo kati gy'onaakomako oba abiri mu esatu ng'eri emu ogattako ngatte witiriyo n'osaala mathina ng'oyogeza ku kyewasadde naani ne imaamu ndoza tekyawukana kya imaamu na kya amiri atulaze makubo bw'oyinza okuyitamu nga kino wakirese kya swalaatu taraweehe obula n'oyimuka ng'oyagala kusaala swalaatu lhaja raka ebbiri ez'obudu n'endala omuntu zayinza okusaala n'akola adhikaari abasoma Qur'an obudde obwekiro wabula bw'agamba okusumulula witiri yasadde ne imaamu la witirani fi llayli wabula asobola okuyimu yasadde ogyongerezaako erakaa okusinziira ku bungi bwayo bw'abajuzizza ne witiri eyeeraako emu nga gyakonekkereza nayo tagisaala wabula zino ebbiri zagattako omuwendo gw'eraka zalina okukola ki zalina okusaala wallahu taala alam tabarakallahu Wasigaddewo ekibuuzo kimu naye tetutasaamukirize tujja kiddamu odalusajja waddewo singa ekibuuzo kyamu mukyala nadaabuuza nti singa abaamukaikirizi abaana bakunaaba yegatanibwawe alamuwaati era waddeko okunaaba anaaba atya enfuufu waliwo nze ezisobola ebeera y'okuyambula bwenakagenda naye olw'okuba ntola ate ensomo gye kankyatugulu ddala shakuta era nkibaddire mu sheekh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abakyala muwulira ebigambo byenjagala si byange bwe biri ku lupapula naye nga kinakikutte mu mutwe olw'obukulu bwakyo. Yabuuziza nti yagala nti mbadde mbuuza wemba nvudde mu periods amakulu avudde muki avudde mu mwezi sekanga wakigambye nga sinnaba kunaaba nenegatta nebbaawa namulwantya era bwetuka okunaaba naaba mukiwulidde ekibuuzo. Naam, barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekibuuzo kitegeerekese bulungi kakasa nti mukiwulidde. Naam, kakati nga tonabagenda mu byagenda kutaggulula sooka olikola suratu al-Baqara aya 222 Baqara. Washukuru Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu aya eyo ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوا منه من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آية يمالك وين أمين أنكم لا يوجد النساء محرم لكم فأتوا حرثكم أن شئتم إلى آخر الآية. naye eneesoose yeggyibwamu amateeka mu sharia akwatagana ku mukyala mukyala alina okweyisa ng'ali muhaidu. Ekisookera ddala Allah yatugamba nti ng'agamba Muhammadin alayhi salaatu wassalaam wayasalunaka anil mahid, bwe bakubuuza ku mukyala ali mu period ndowooza olengera Qur'an kati oba oyinza bisanga wa
oyinza bisanga wanga nemyola bino kivola owenyoma mu busiraamu bwo oba bwekyowe kennyini oba olinje nnyo toyera togenda bisanga illa fi kitabillah kujjako mu kitabo kya Allah al-Qur'an al-Karim. kale Allah agamba maka Muhammad alayhi salatu wassalam wa yasalunaka 'anil mahid. Muhammad bakubuuza ku mukyala ali mu nsonga ze. Omukyala oyo kiki embeera gy'aba alimu na biki ebirina omukolebwako oba ebyalina okukola nakyo ekimuvaamu. Allah tulaga agamba nti qul bagambe huwa adha ekimuvaamu kyesigazza. Omusaayi ogwo okola ki gwesigaza. Okumanya gwesigaza omusaayi gwa hiidu n'ennifaas guyina ebitendo bisatu ekigufuula nti gwesigaza. Era ogwo tugumanyira mu sharia ogwawula ku ddamu al-istihaba n'eddamu al-hiidi aw eddamu an-nifaas. Tuli ffenna kati ogwawula ku guli ne guno tugwawulira ku bitendo byagwo. Ekisooka gubeera kibayita kariha, guba guwunya. Otegedde wakola ki? Ekyokubiri guba mukutufukutufu, gulimu obuki obwo mukutufukutufu guza abakyala mwekimujulira bwe kiri. Ekyokusatu guba muddugavu. Tuli ffenna bitendo bisatu byegatta ku musaayi gwa hiidu ogwa nifaasi n'ogwa nifaasi. Lwaki byegatta? Kubanga gwo gwonna ogwa nifaasi n'ogwa hiidu guba min a'li rahmi, eri ku ntobo ya nnabaana egusibuka, okwawukana ku gwa istihaba. Tuli ffenna ogw'ekyalaalo. Kakati omusaayi ogwo Allah kyava tugamba nti qul Muhammad bagambe huwa adha, musaayi gwesigaza. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid, abasajja beewale bakyala baabwe nga bali mu ki? Mu nsonga. Ne kiba haramu omusajja okwegatta ne mukyala we. Tuli ffenna oba omukyala okwegatta ne bbaawe ng'ali mu haidu. Era bw'akikola faqad asa Allah, aba ajembedde ali. Ebiddako oba bimanyi tawuba eriko n'ezziga kirabika. Olina okuddamu kazola okola tawuba tannasoha okusaba Allah akusonyiwe okwegatta ne mukyala wo ng'ali mu ki? Hatta sahaba yitibwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba nti omusajja buli weyegatta ne mukyala we ng'ali mu ki? Mu haidu, shayitaani ebaawo wakati awo ne bavaamu ekitonde ekiyitibwa al-mukhannath. Mukhannath kijja mu mubali gw'omusajja nga yeggase ne mukyala we mu kaseera k'okuba nga omukyala ali mu piriyodi. Kati okwewala embeera eyo Allah kyava atuziirizaako egali fa'tazilu an-nisaa fil mahiidi, abasajja beewale bakyala baabwe nga bali mu nsonga zaabwe. Tuli ffenna ekiddako kayegende etya? Wala taqrabuhunna hatta yathurna, tebabasembereranga ne babaako kyebakola hatta yathurna. Kati hatta yathurna kitegeeza inqitaa'u dammi, okusitopinga kw'omusaayi, era tebanakukkiriza. Fa idha tatahharna, basheekhe banafiqihi ne bagamba nti al-ightisaal, balina kumala kunaaba. Bw'amala okunaaba oluvannyuma ng'omusaayi gusitopinze, fa idha tatahharna, bw'amala okuva mu kiyigo mu kinaabiro n'anaaba nakasa nti anaabye haidu. Tuli ffenna fa'atuuhunna min haythu amarakum Allah, awo mugende gye bali mu mbeera zonna ez'abalagirwa Allah gye mulina okuyita nga mugenda gye bali. Oba wa genda gyali nga bwegende, naye ng'amaze kunaaba. Era awo waliwo emabega kaawo naliko n'omwalimu tunahasha naye musomesa munnange wa fiqhi ku kigambo ekyo, sijja mwogera linnya, naye ng'agamba nti omusaayi gusitopinga aliwadde mukola ki? Ogenda kasokasa nti atofa njala tofa nnyonta, sitopinze kiro sawa 8 gwa kiro ate olaba genda gyali. Fa idha tatahharna wala taqrabuhunna hatta yathurna, temugenda gye bali okutuusa ng'omusaayi gusitokoze
gusitopinze kati bwakasa omukyala nti omusayi gusitopinze era tokkirizibwa. فإذا تطهرن وعمل okunaaba فأتوهن من حيث أمركم الله. Lwaki olowooza lwaki Allah agamba ne kunaaba? Ebigambo ebisembayo bikulu. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Temugenda okukola ibada, temugenda okukola ki? Ibada. Kale ibada temusobola kugikola nga muli bakyafu, temwetukuza. Bannange obufumbo ijma'u ibada. Abafumbo kubanga bawali bonna mu kikolo ky'obufumbo baba mu ki? Ebbanga ne bamalanga ekyo kye balimu kya halali. Tuli fenna? Ate na shurutu na adabu. Tuli fenna? Okufuka ibada. Kati byonna byetaaga otula wansi tubisome tubitegeere. So inshallah tobanga n'obukugu mulungi ne weetumikkiriza omukyala naba kunaaba olw'okuba tasitopinze amazzi ne bagamuwula okumalawo ekinamba nga tananaaba gumala ennyonta yo paka lwanaava mu kinaabiro nga naabye olyoka ogende gyali. Ate temuliko tayammama, temuliko tayammama, tayammama ekola ku swala naye tekuli tayammama, tekatayammame tekuli tayammama. Barakallahu fiikum. Mukkirize abooluganda nti sekuritale wa Kisoro district yagenda okusembayo oluvannyuma tujja mufuna ku Ammar, fenna ku Ammar inshallah mukadde waffe Haji Qasim ajja okuba nga atuwa ebigambo bye ebikwatagana ku satulite inshallah subhanahu wa ta'ala kwa mukungu kusayye. So Allah